Omuboni omulungi wa muntu w'abantu media. Gano getuli ni maternity building oba maternity ward wetuli. Era ndowooza neno kale tugende. This is our maternity. This right here is the waiting area. Yeah, that is the doctor's office. Waiting area. People wait. People with their issues wait and wano abantu we balindira abalina executive yansamagala olwo normaliriza bajja kwalewa dokita ya kebera kwi obwoni ya balifalinga nti bajja yemusawo maliyoni bajja yegundi ayo manyi Uganda tezala kufansira ekinga. This is a labor suit. Omukyala bwalumwa n'atuuka okuzaala omwajja. Kati kino kiki? Kino kitanda kyebatulako kyebebakako nga basindika. Anti kati bino nakola ki? Bateekako ebigere. Kwateeka ebigere? Wateeka ebigere abeera eno asindika omwana we omusawo netumubingira omwana. Kinakyo kyekimu. Kyekimu. Buli bwakulinyirako? Manyi baba bazitowa yabasobola aba alina okulinyira so betaaga okulinyira wawalimye ate bino eno wano otereka register zaffe n'eddagala lituba twetaze n'ebirala ebikumu omwana birera kati zino registers muwandiika ezaki kuwandiika records bikiri buli azadde n'omwana we tulina kubayingiza mu netutereka bino ebintu ng'abasawo ne gavumenti naye ebibanja gavumenti eba ebyagala ate wano wetu muno muteeka instruments ebikozesebwa baba bamaze okubisterilizinga ajja muno wano wetukumira omwana waffe nga bakamuzaala mukebasa kuno netufuna kiro eno wemashini naye yabaana kati olukajja wali nga mukapimako kwanza netukabika netukawa ku ddagala mukaweerawo ennyini eddagala tuba tukajjeeko kuno netukebasawo kubanga buli gye tukuba tusinzira ku kiro z'omwana so buli eddagala gye tukuba omwana tuba tumaze okukakibaisinga nekiro naawe kati oba olwadde basooka bafune kiro zo bakebako baleme kuwa underdose oba overdose bakwezijja mu kiro zo. This is a recovery area. Maama tasobodde okusindika nga bamulongoosezza wano wasookera. Tugita recovery kubanga tulina kumonitoringa paka ng'ozze waggulu tulabe nti n'ovudde mu danger zone then tukutwala eyiposento gyojja kubeera zino mashini zaffe zituyambako okumonitoringa BP buli kimu ekigenderwako pulse kati theatre yaffe ate tetujayingirayo kuba yabuyonjo. Asindise bulungi bamusaze bwe basaze nga akudde mu recovery abajja wano awo tuba tumaze ntino mu danger zone avuddemu kati nebwagenda ne bamama abalala n'oyo asindise naye ajja eno ne mwana we netweyongera obba monitoringira wano n'abaana baabwe. Muba tukitwala bbanga ki katugeze singa aba awonyeddwa nga tafunye buzibu bw'obulamu nga asindise nga asindise bulungi asindise we keep her here sawa olunaku lulamba 24 hours then they can go oyo gwe balongoosezza ateeka kumalawo ennaku nga nnya badde bagenda. Aliwa